Salongola Duzita zikuba bamugobya ku kanisa ewa Pastor Tom. Bituufu si bituufu byonna mu katambi kano. Okutandikira ddala ono twamulabako ng'avaayo n'ayokya Bible nga ye musamize eyavaayo n'agamba takkiriziganya na Bible, takkiriziganya na Mukama Katonda, ne Mukama Katonda yali amubanja. Bino mbireetera mmwe abatala ba story because twagikolera tuzze tugigoberera era nga byonna nzize mbibalaga. Ono yali musamize yayokya Bible, yatambula nnyo ku social media ndowooza basinga mwamulaba. So oluvannyuma lwa Pastor Tom mugero okumulaba nga ayokya Bible namwogerako n'agamba ebintu ebyo tebyetaagisa biki najja n'akyogerako awo era nammwe n'enkibawa. Omwami ono navayo n'alwala obulwadde obutaategeerekeka ne mu ddwaliro baamutwala naye nga abasawo tebalaba kimuluma. Kati ndowooza mu Katonda mwe yayita n'ayogera naye n'amugamba byakola si birungi tebyetaagisa era ono yali alina okudda ewa Mukama Katonda. Olwava mu ddwaliro waati najja n'alangirira ebyamasaba bivuddemu ayagala kulokoka. Abantu mu comment section bonna bamusindika wa Pastor Tom Mugerwa era nga olaba comment section yonna ejjudde Pastor Tom Mugerwa, Pastor Tom Mugerwa n'avaayo n'agamba nti munnange ate nze ani aganira abantu njagala kugenda wa Pastor Tom Mugerwa era n'avaayo n'agamba njagala kulokokera wa Pastor Tom Mugerwa n'asaba n'okusinkana Pastor Tom Mugerwa byonna nzize mbibawa. So munnange twalako ne Pastor Tom Mugerwa yali katut sometime back n'agamba nti yasanyuka nnyo bwe yalaba omwami oyo nga yogedde ekigambo bwekityo. Yasanyuka nnyo nti omwami yakkiriza okulokoka era n'amwaniriza mutundwe Christian Fellowship because ye agamba aliyowa myoyo gy'abantu tasanyukira muntu akola kibi naye Mukama Katonda wabajjeyo omuntu nga yagala kumuzza waka yamwaniriza. Kakirep ngenda kaba wa maaso nga Pastor Tom Mugerwa ayogera ku mwami ono era nga amwaniza okugenda mutundwe. But for now nzikiriza nkuwe omwami ono olabe n'ebyo ebyamutuuseeko olunaku regulo yabadde agenze ku kanisa mutundwe Christian Fellowship ewa Pastor Tom Mugerwa n'oluvannyuma tugenda kuba tweyongera mu maaso. Basajja mmwe okumulyanga babere wa Pastor Tom cheka muzegwa mu okulemesa omuntu okola Pastor Tom laddu zitantandika otyo okuvanga nvudde ensangi nga nabagizi bange bonna bangambe gende wa Pastor Tom nga nensi yonna emanyi nodda mu kunegayiriza noza mu baby killers mbuladdu zitagendo demo killers nga tesonga yange nambulukufu tize kula Pastor Tom apa appointment ndokoka abantu mu rujjudde ng'ensi yonna eraba tiraddu zitaddala mazima yalokoka ero ojulizi yatulira wano kakati kulwa ensonga eyo sina wa pastor wonna we ngenda kuddamu kugenda kubaka Katonda we yali atuma teyantuma mu basumba yantumanga nze laddu zita emirimu gyange egy'obwa Katonda gyonna ngenda gitambuliza nga nsangi sina bantu bonna we ngenda kuddamu kugenda ebintu bye mwandaze sigenda kudda eyo yeze Salongola laddu zita zikuba Pastor Tom abantu abanemesezza okukula akomekereza nga agamba Pastor Tom abantu obanemesezza okukulaba naye ndowooza ffenna tukimanyi nti emutundwe oba ogendayo abali bagenzeyoko mukimanyi nti basookera eyo mu bapya gyayise bebi ajise bebi nti ajja atya okulokokera wa Pastor Tom Mugerwa ne mumutwala mu bebi ebyo ng'alaba tebisoboka. So abantu nga bano ndowooza beetaaga kusooka bakansolinga kwogera navo zinoyogera naye n'omubuulira because si buli omuntu amanyi nti basookera eyo mu bapya naye kyonna kyekiri tujja kuba tumanya amazima. Ngenda sooka nkwe katambi Pastor Tom Mugerwa yavaayo nayogera ku mwami ono era n'amwaniriza okugenda mutundwe Christian Fellowship. Kati tusooke tulabaako oluvannyuma tubeere nga tweyongera mu maaso. Aba Bible najikuba emigo mwabula ku TikTok haleluya naye abakolanga comment gabagamba nti afe sajja yandifudde naye kakati ndageza okulaba omusajja alokose ayagala kujja wano wa Pastor Tom iruli ssanyu lya Katonda tayagala musajja oyo agende mugenda kuba ffe naffe bwe twali kati singa yafa amina Katonda essanyu lye nokulaba muntu nga akyuka akoma eri Mukama Katonda kati perfection eyo okufaanagana okwo tubadde tunasobola kukola ki abantu bangi nga tunaba kudda bujja kutuuka ku kwagala kwa Katonda kufaanana Katonda tukyali mu nkola nkadde omanyi sitaani asobola okuvuga n'akuleetera n'ekyawandiikibwa nga kigamba kitya. Kati waliwo abantu ab'enjawulo abavuddeyo kubanga boogera ku mwami ono bo baliwo okwogera ku ekyo ekiba kitambula. Ngenda sooka nko ku mwami ono avuddeyo n'agamba nti abasinga temumanyi ensonga y'omwami ono okuvaayo n'alokoka ayinza obbanga omutima gw'ekituufu ayagala okulokoka naye liri essabo ly'abadde akolamu lye libadde limuwa ssente mwabadde afuna ssente. So
bingi nti yalwalako n'alaba ekitangaala ayinza obba yakkiriza nti mukama katonda gyali mukama katonda mpadde second chance ngende muweereze naye kati alowooza akasente agenda kajjawa ayina famire ey'okulabirira ayina abaana ate kimulimu nti bw'olokoka ogenda kusiiba mu kkanisa ogenda kubeera eyo tolina kintu kyala kyonna kyogenda kukola so kati agamba talina ntandikwa kale kamukwa famire ye n'alyaki abaana be banaalyaki ye kennyini azzaako ki ng'omwami jjukira nti omusajja gwabeera nannyini maka kati ate amaka wobeera nga gw'olimu nga tolina adde ekikumi abaana bonna bagenda kuba bakutunuulidde ki kyogenda okugamba famire kansooke nkuwe omwami ono nga ayogerako ebitonotono ku Ssaalongo Laddu Zita Zikuba era naye Ssaalongo ngenda mukuwa ku nkomerero ya vidiyo kubanga ayina ebintu byazaakola ku social media ebiraga nti waliwe twamulabira yavaawo kuba kati olaba nti newaba ayogera ku mukama katonda waliwo omwami yavuddeyo namugamba nti katonda taliyo ne yesu taliyo tebakutawaanya najja n'amutegeeza nti gwe kyoyogerako tokimanyi katonda gyali era n'amubuulira n'enjiri byonna ngenda kuba mbikuwa eyo vidiyo gye gwera ogenda kubanga obyerabira but for now sigenda kusukka wano nzikiriza nkusiibulire wano nkwagalize olunaku olulungi mukama katonda akunkumire. It's life in Christ. Ssaalongo Laddu Zita ayina ensonga nnyingi nnyo z'osobola okumuyigirako mu byawandiikibwa. So ayina ensonga gy'ayogera wano era ogenda giraba nga nsonga ntuufu nnyo, nsonga yasimba nti nga abasiraamu bwe bayamba Vincent Ssegawa bwe yasiramuka ne bamuwa hardware naye yeetaaga abalokole tumufunireyo omulimu ogwagenda okukola oluvannyuma lw'okulekawo emmandwa ze oba okuzikumako omuliro. So sooka omuwulirize then ngenda kukomawo mpe Bible position ku bigambo bye. Mukama abawa omukisa nga mumuwuliriza. Ku Sunday tugende ku Fino Ministries. Muganda wange sigenda kujja ku Fino Ministries kubanga abalokole mulemeddwa okumutegeera abooluganda. Laddu Zita njala okujja okulokoka era tubeewamu naye njala mukimanye guno omulimu gw'enkola ogw'obusawo Buganda nze ndi musawo Muganda era omulimu guno guvaamu ssente ezabirira abaana bange kati mwagala ngende ndokoke bulokosi ku Sunday ku Fino Ministries nga n'abalwadde n'abantu bange tebalina kyakulya essaala busaala golowooza yegenda okubeezaawo kale ndokose enzikiriza ndokose era wendi mu church naye kati essaala obusaala eyo egenda kumpa ekyokulya nkyayagala kumala kuteekerateekera abantu bange owulira kyayagala kumala kuteekerateekera abantu bange wengenda bagenda okuba nga bajja akasente ekitegedde nsobola okujja bulungi ku kyaki nga n'omuddala nga kino nkigaddewo nga kigaliddewo ddala nga sigamba Laddu Zita ate obusawo obukozeemu ate n'ojja mu Yesu ngenda kuba kigaliddewo ddala kakitegeeza wemba ngenda kugalyawo ddala ekintu mu bulungi kitegeeza neetaaga okuba nga ndi financial stable otegedde guno omulimu sigwe mulimu gw'ovaamu bw'otyo ti oguvaamu bw'otyo temmandi ogenda kuziddukamu nga dduka mu amatu aziddukamu olina okuba ne ssente eza kasha ate zoonaalyako kuba ebiri oba obigobye nga bibadde bikuwa kati obyegobyeko ate gwoza ki ekiba kigenda okuddamu kuwa kitegeeza olina kuba nankano kubanga wateekateeka nga woleba Vincent Ssegawa yali agenda okukera ku makya Vincent Ssegawa yali agenda kukera ku makya agende mu busiraamu abasiraamu bamuteekerateekera ne bamuwa hardware nekati nze Laddu Zita bwe mbava mu busabize mulowooza ngenda kujja wenjja buzi mu church nensaba n'amayembe gonna ng'okyezza ngenda kuba nkola mulimo ki mutereddewo mulimo ki moya mu bbanga eryo lyenna amaloba kale mukama kale kangameti mukama kale tujja mukama ajja bikola kati mu kaseera ako abantu bange banaba balyaki mu kaseera ako abantu bange bagenda kuba balyaki njagala osooka okirowoozeeko gwe kakati bamuta Ssaalongo Laddu Zita Zikuba sooka okirowoozeeko gombulira kyolowooza ati buli muntu yenna awulidde Ssaalongo nga ayogera nti abalokole beetaaga bamufunye bizinensi oba bw'oba omuwuliriza olabira ddala nga alina ensonga gy'ayogera nga n'ensonga erabika ntuufu naye enjawulo ekiriwo nti Bayibuli si bwetyo bw'esomesa omuntu yenna alokose bw'alina okubeera. Bayibuli yogera negamba nti ku lunaku olubi nakuwulira negamba neraba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi. So Bayibuli olunaku lw'obulokozi bwe lutuuka
tiwabaawo excuse yonna yagamba nti ate basooke bampe engoye ate basooke bampe kino olokoka bulokosi kubanga luba lunaku lwakulokoka era nze mu mutima gwange nzikiriza ni Ssaalongo yalokoka olunaku lweyakola ki lweyadifayinga lweyazuula nti waliwo Katonda lweyalokoka naye kati akyabuzaabuziddwa omubiri ng'alowooza naalya ki n'anywa ki naye Bayibuli egamba atya nti temweraliikiriranga bye munaalya na byakunywa neebuuza nti ab'ensi abatannalokoka abasamize n'abala abatannalokoka ebyo si bye beeraliikirira. Olwaleero nziza okwawula Katonda ku mizimu kyenjagala obagamba mwenna abasamize abali eyo nga wazimba essabo naye nga mulimu abalongo mulimu emizimu mulimu emisambwa mulimu amayembe ababayita bajjajja ababayita baki bajjajja tekitegeeza nti bajjajja Katonda era gwe nga oli eyo nga weesibye ku bajjajja bokko kubasinza gwe manya linda emboko ya Katonda ennene egende okuviirayo kukuba nga naye kubuuza lwaki nze tonsinza nga walizimbye essabo n'oliteeka wali badde ozimba n'ennyumba ya Katonda n'osinza Katonda kubanga ebyo byonna ebitonde by'oli mu kusinza biriko omuntu eyabitonda laddu zitakyenza okuwabula Baptist Ssaalongo laddu zitazikuba Katonda abayita mumumanye era mwenenye mu bbanga lyonna kyemugenda okumuniriza kyekiriwa mumaze ebbanga ddene nga temumusinza naye nga musinza mizimu gyokka nga emizimu giyita Katonda mudde eri Katonda muleme kusinza mizimu gyokka na mayembe. Abooluganda Mukama yeebazibwe Katonda yampadde omulimu amanya yenze Ssaalongo laddu zitazikuba. Katonda yampadde omulimu ogw'okukomawo okusomesa abantu okwawula obuwangwa oba emizimu ku Katonda ye mwennyini mwenye nti abantu bangi temwawula Katonda ku mizimu na misambwa na ku bannabbi na kubaki na ku bannabbi. Kakati abooluganda mufukamidde musabye mu church naye ngo byosaba ebintu byo tebituukirira naye ng'osiiba neweesaddakayo buli kimu kyosobola naye ng'ebintu byo tebindaba kuddibwamu olaba toddibwamu. Osabye amaka gatereere gongera kutabuka, osabye emirimu gitereere gyongera kwonooneka, osabye bakukuze ebintu byongera kutabuka. Buli kizibu kisa kumenya kizibu kuli kimu naye ng'okisabira Katonda akikuwe. Katonda yakikuwadda. Katonda yandaze nti abantu bangi yabawadda naye muliko endagaano enkadde egy'emizimu mwe gimutamanyi nga gyakolebwa bajjajja mmwe emabega. Mulina endagaano enkadde Katonda nga yabawadde ebintu byammwe naye ng'emizimu egyo gibikwatidde mu kkubo kubanga Katonda akkiriza nti buli muntu yenna amusaba n'amufukamira asobola omuwa naye lwaki tofuna nti kubanga Katonda yakuwadde naye waliwo ekikusibye. Ekintu ekyo kyatuwako ne ku nabbi Ibulayimu era nabadde ndi mukwolesebwa wakati mu kusaba ennyo eggulo nga Katonda n'anviirayo n'andaga n'anjolesa ti ekintu ekyo kyatawanya nnyo ne nabbi Ibulayimu era yakola mukolo gwa kuwaayo ndiga. Gwomuntu ali eyo ng'osabye osiibye buli kimu okikoze nga kya bwa Katonda naye ng'olaba Katonda tannaba kuddamu manya oliko endagaano enkadde ezakusiba toddamu kwebunya naye sooka ogenda ojje okwate endiga eyo akayaka Katonda ke kamalawo ebizibu byonna ako okakoleko omukolo mu prayer mountain gwe muri mu Katonda ze gwe yampadde nkwate endiga ezikize endagaano enkadde gy'emizimu gino emikadde g'osigale ng'ogenda kusinza businzi Katonda wo nga buli kimu gw'onda amusinzanga ng'oyita mu linnya ye Yesu Kristo Omunnazaaleesi ojja kufunanga buli kimu ky'oyagala. Gw'olaba nga Yesu takuwadde takuoleke byosabye tabikuwadde yabikuwadda naye ekikulemezi n'endagaano enkadde gino emizimu ate nabajje kutulako woba olina obusobezi kitwaza abantu endiga mu prayer mountain bwe bwobaka Katonda bwe yampadde okubajjirawo ebyo ebikolimu ebibaliko okitegedde. Gwoba olaba ng'olimu ebyo byemmenye ng'olaba osaba nnyo oli mukkiriza nnyo osamidde nnyo mulimu naawe nga gwe oli pasita naye ng'osabira abantu bo ne basumulukuka naye nga gwe olina amaanyi agasabira abalala okusumuluka naye nga gwe kennyini walemwa okusumuluka manya ati gwe okutula enjegere z'abali naye gwe ezo zaalema okutula jangu okutulweko enjegere n'ebikolimu byonna ebyali byasiba omwana w'omuddugavu ku 0752 yenze Ssaalongo laddu zitazikuba. Waba waliwo pasita alina kyayagala okwongera okuwabula ku nsonga eyo sooka okuyakwera ennamba oba nawe oba olina kyayagala okwongera okuwabula naye okwabadde kwolesebwa kwange. Amiina nnyo
agulumizibwe Mukama. Naye Saalongo wali yesonye Yesu kubanga amazima ogamanyi Yesu taliyo ebyaddala. Kakati muganda wange awandise comment eno z'okutwala omukisa guno okukutegeeza nti Yesu gyali ne Mukama Katonda gyali ne bajjajja gye bali. Kubanga abantu kyenjagala mumanye nti okubanga oli mu bajjajja tekitegeeza nti Katonda taliyo. Kandeko amanyonyole kumanyi bayita black and white. Amanyi ag'ekizikiza ge manyi ag'emizimu, amayembe, lubaale, emisambwa. Amanyi ag'ekitangaala, ameerufu ge manyi agalimu obwa Katonda. Kakati kiri bwe kiti wobeera mu bwa Katonda tekitegeeza nti bajjajja be mabega tebaliyo. Era bangi kumwe mbawulire eyo nga mugamba laddu sitake walukuka katukyajjanjaba abantu. Nyongera okutegeeza abantu mbajjanjaba. Naye manya nti amaanyi gange geeyongera nnyo. Luliwe mba nali nkozesa amaanyi ga mulundi gumu. Owulira kati ndagira bulagizi n'ekikola. Luliwe mba nali mala kuma ddagala kati ndagira bulagizi n'ekikola. Kubanga amaanyi ga Katonda, amaanyi ga bulaka n'aga white ugegatta n'ogamba nga tekakyakulwanyisa nga Yesu takyakulwanyisa n'emizimu tekyakulwanyisa. Kivaamu ekintu kimu Katonda. Kubanga abantu mwenna lwaki mbagamba nti Yesu waali bantu bangi mukulidde mu ddiini wano nga senga temwakulira mu ddiini, senga muli batemu, senga muli babi n'embuto abamu mwazijjamu ate lwa mulina eddiini y'embuto mwazitugumbula dda. Kitegeeza nti mulinamu akatali ka buntu. Naye ate n'amaanyi g'obulogo weegali kubanga omuntu asobola okuloga n'akusiraanya. Gwawakana nti laddu zitta nti wenna lokose mbusimanyi amaanyi gagenda gasudde gwe nnumba amulabe. Amaanyi gange kyagalina bulungi nnyo kati geeyogera kuba kati ndagira bulagizi ne gawonya. Kyenjaga kukugamba oba wakana tegakola gwe nkube ku 0752 32 56 58 nkulage nti amaanyi gakola kuba kati ate kennyina Mukama geeyongedde era nnyongera okubategeeza nkyali wamu ne Yesu. Owulira muganda wange nyina okuba n'amaanyi gange ate ne Yesu nemba naye. Yesu abamu mwefudde ba deputy Jesus wano mwagala kwogera Yesu bye yali ngambye tokikola. Yesu tagobanga ko buli muntu yenna amukkiriza amugamba jangu nga bw'oli. Kitegeeza obo oyina bajjajja bugenda nabo golaba gamba tisoko basolo oli okojje. Yesu akuyisenga wo kyuvanga basamize ngenda babulira enjiri empya ey'okubayita ne bajjajja mmwe kubanga bajjajja taba Katonda. Okitegedde obujjajja si Katonda. Obujjajja ate sigamba nti oba otegedde Katonda nti obusule. Bajjajja babawonga ebijjukizo okubajjukira naye n'obanga osinza Katonda. Kati manya nti wogatta amaanyi ga Katonda nga tolina ne bajjajja ofuuka laddu zitta nga tolemererwa. Gwoba wakana nti semiro gwe nkubira kweyina magye nkuwadde olaba basikuwangulira olutalo mu ddakiika 3